omwana wamwita Churchill bwe tugenda mu supporting okulaba nti anonula family kwa family yawunga family yava ku line so twagala oyo omwana Churchill is a talented young man, very intelligent. I want Churchill, government will support Churchill to liberate the family which is lost. The family is lost, the family is disorganized, but Churchill is going to make the family better. A clap for Churchill. President yabagambye ki? President yabagambye ki? Aba president yabagambye nti yazifulumiza ye boss. Nsokera ddala okusinziira ku bigambo bya Honorable Baram agamba nti bagenda takinga in omwana Churchill mutabani wa Sentamu oba chairman Nyanzi bamutekinge in nga bo aba NRM okusinziira nti aba Nupu bali mu kubeera nga bamulwanyisa n'ekifo ky'obwa guild president baagala mbu akisuulewo resigning kyokka musajja wattu ng'ataddemu akasente akawererako ddala. On top of that, ayogedde ne ku ssente miliyoni 10 eziri mu kubeera nga azoogerwako abantu ze baafunye naddala ba member of parliament ne ba ministers. Buli omu yaweereddwa miliyoni 10 okusinza ku Honorable Baram agamba by the president yavuddeyo n'akonfirming nti buli member of parliament oba atuula mu parliament yaweereddwa miliyoni 10. Honorable Baram avuddeyo okubeera nga akikonfaminga ekitwaliramu ne bajja olusenyonyo kiri nti ne member of parliament ate nga leader of opposition kyokka nga ba opposition bo babadde tebannaba kubeera nga bakikonfaminga nti ddala kituufu ssente baazikutte. Kati ekituufu kyeki ssente basayininga ne bazifuna oba tebasayininga ne bazifuna. Honorable Baram kabituwe byonna. Omwana wamwita Churchill bwe tugenda mu supporting okulaba nti anonula family kwa family yawunga family yava ku line so twagala oyo omwana Churchill is a talented young man, very intelligent. I want Churchill, government will support Churchill to liberate the family which is lost. The family is lost, the family is disorganized, but Churchill is going to make the family better. A clap for Churchill. President yabagambye ki? President yabagambye ki? Aba president yabagambye nti yazifulumiza ye boss. Wabazi bawadde bazirye. Abasobola okuzinywamu bazinywemu, ba MP bazinywemu baweko n'abataka. Kati omubaka wo wajja ku kyalo mugambe bakwadde 10 tuwe tulinaffe tuliyeko muliye. What is wrong with that? Bona balidde actually tewali opposition atafunye sente bona bafunye naye wano ebyokwegana bagezaako okwerongosa nti balidde bona balidde buli atula mu parliament yalidde okusinziira ku byenategeddeko bajja olusennyonyi alina bwe yabadde abigamba nti abasajja baatulisiza sente ate ne lusayininga n'okusayininga naye jowero oyo